Alright, amanya go sebo? Amanya netebozi muzeyibwanika nga nze akolanga omukwanyaganya w'emirimu gya Connect for Culture Africa mu Uganda era nga nze Ssaabawandiisi wa Palu ekibiina ekikwasaganya abakozi ba fiimu. Okay, olunaku lwaleero tubadde ku ki briefly? Olunaku lwaleero tubadde tulaunchinga report gye twakola ku ngeri gavumenti gyesigamu ensimbi mu kitongole oba mu nsiike y'abannabitone gye twandise creative sector, nga report eno yakolebwa omwaka guno nga gutandika era ng'olunaku olwajjo officially twagihandinze over eri ministry etutwala eya Ministry of Gender, Labour and Social Development, naye ng'olunaku leero tuzze okuba nti ate era twongera okujanjulira bannayuganda n'okwanjula enkola eya Connect for Culture Africa mu Uganda. Okay, toyanza. Oba AU zakola commitment okuba nti zigenda kubanga zongeza 1% of their budget, naye nga 1% eno erina kubanga it is the direct investment obanga ze ssente ezigenda eri bannabitone oba okukulaakulanya ekisaawe kya bannabitone. Kwatagana ku ngeri gavumenti gyesigamu ensimbi mu Uganda era nga ssente zino mu kuzituwa tugezaako okulaba nga tuteekawo ekyokulabirako nti ssente yonna ejja eri bannabitone erina okuba nga eri accounted for era zirina okutuuka oba ne ziyamba munnabitone okutuukira ddala ku oyo asembayo wansi. Era nga bye tugenda okuba nga tuteeka mu nkola kwe kuba nga tukwasaganya n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bannabitone ekya Uganda National Culture Center oba giyite National Theatre, nga kitaddewo era kiwadde bannabitone space okuba nti basobola otandika okuba nga boogerezeganya ate si kukoma kwogerezeganya kwokka naye n'okuba nga batumbula omulimu gwabwe nga bannabitone. Mwena mwebale kuwagira creative economy yaife, tuwagira mu bivulu byaife, mu bannafilmu zaife, nsangaire okuva ku mukutu guno osobola okwogera ku yemuli. Amayina gange ninze Rachel Magola abasinga mundeeta Obamugayina, member wa parliament omukyala wa district ey'Obugweri, ayinga ekikulu mu nsonga eno chairperson wa forum ya parliament erigoberera ensonga ebitone ku Uganda. Olwaleero ndina omukisa okuba nti twagemagana ni African Union, twagemagana ni Selam, twagemagana ni Palwood abali kunonereza ensonga ey'okubona nga all governments bawa ssente at least 1% ku budget y'ensi okuteeka ssente mu kukulaakulanya mu gavumenti. Omuntu ali yandabye yeebuuza obbanga ekyo kye mwagala okukolako lwaki temuyise bayimbi oba nabo bannabitone okubeerawo ku nsonga ng'eno? Ensonga zino ssaawa eno tufuba kukubiriza gavumenti, so weesanga nti ebitongole naffe ba policy makers ffe tulimu kati tubadde ne draft culture policy review twayise bannabitone bangi baabaddeyo kati emikolo mingi egitambula egiriwo era abantu baba invited to different board. A National Planning Authority naye yayingiddewo katugezaako okupulaningira omuvubuka omunnayuganda omuvubuka ayagala nnyo okuyiiya, ayagala okutunga engatto, ayagala okutunga engoye, ayagala kubeera film star, abeera ku computer akola digital content. Kati omuvubuka mu Uganda muno gwe tusinga okuba naye asinga okwagala ebyokuyiiya ate nga bya bitone. Bbanga lyonna tubadde nga tulaba nga gavumenti ewa abayimbi oba bannabitone ssente zino zigendawa era zikola ki? Essente sinza zogerako nnyo kubanga sinze naza appropriatinga, naye njagala kugamba nti abantu kinoomu babadde bafunayo ku ssente era ne babaawo bye bakola. Ffe nga gavumenti, nze ng'omukulembeze mu gavumenti kyenjagala okulaba nti systems zibeerawo eziwa buli omu. Essente bwe zijja zingira sphere yaffe ebyebitone, buli omu alina opportunity okufuna ku ssente edo. Ow'ekaramoja ajja kumanya ebigiire mu nsawo ya gundi tasobola, ow'ebusoga anaategeera omuntu kinoomu gwaba agire yafuna ssente aba tasobola. Twonna tuligemera walala, buli omu waali bita aligezaako. Aye ffe ng'abagavumenti tulifuba kubona nti systems dibaawo ng'omuntu ni bwava ekapere byongo ni bwava ekisoro asobola okutuukirira systems da gavumenti dasobola okumuyamba okweyongerayo mu kuteekateeka ebitone bye. Ate twenda ebintu bino bituuke paka ku district level.
omuntu ateekwa kwidda Kampala. President General Parliament, and again by that we take to Uda Bafunye, and Honorable Mabula,